okwebaza that courage ate naddala okuba muwayo okusomesa okusomesa sibwangu nali mosibwa nti osomesa bulungi Chairman raises actually issues that raises manyo nawe wadde onootinga naye ayogedde ku nsonga za science okubeera up to date n'ebigenda mu maaso mu research eby'obulamu ate nga y'ensonga etuleese wano ensonga ya science ensonga ya science eyo nkulu kubanga abantu abasinga batya okuparticipatinga mu experiments okitegeera naye kati yeewaayo n'agamba nze yaganye empiso ayinza okubanga naye agitya kabiri naye nga alulaze muno okubeera open okuparticipatinga mu research ono naye kimuyambye ng'omuntu ate mumundi era ebigambo byayogedde nkiwa baganda bange bannamawulire b'e Mukono erinnya lyange nze Mawanda Alan ekisa kya Katonda nze sipiika w'ekibuga kino tutudde era mutweyagalire nnyo ate mumwami ali waali bw'otabadde bwe ntuuse wano nenkulaba nenfuna ensonyi nenzijukira nti mu bajeti yaffe mulimu vote ya HIV sensitization naye kinene ennyo ndowooza twakabawa emirundi ebiri ensonyi ezo zinkutte era nensalawo nkyogerero nnyo wano nti ssebo gutusinze nnyo saba mu nsonyi era nga sipiika kakano kaseera kano kubanga luli nali ssentebe w'akakiiko mu buyinza nina butono bwenva wano kati nga sinaba nakusimbula genda Masaka soka wa town clerk kumulagira ekyakiteekese mu nkola kubanga kikizibu ekisooka sensitization stigma eva ku kutaba kufuna ki sensitization ebizibu bino byonna abapya betufuna sensitization olwekyo neyama ku lwa Central Division nti okuva leero n'okweyongerayo personally njagala nakubeera focal person. I am going to follow up okulaba nti babawa ssente ezo mukole omulimu ogwo. Njagala kwebaza olw'okutuwa omusomo guno naddala eri bannamawulire. Ennaku zino omukulu abadde akyogerako siri nnyo mukugu mu mawulire manyi byakusomesa wadde nabyo kati ennaku zino sikyabisobola. Tulina ebintu bye tugenza okuripootingako ekituufu kiri nti tubadde obulwadde buno tubuvuddeko. In fact oyinza n'okulowooza nti twematizza nti siriimu takyakola ki takyaliyo era gwafuuka musujja era waliwo ababyogera nga mwami Kikulu bwabyogera bwati. Njagala kusaba n'obuwombeefu tukyeteekemu nti tureportinga buto, because if we have a target of 2030 nsaba tuve wano nga tukkiriza nti tutandika buto okureportinga ku kawuka akaleeta siriimu. Na okujja ku musomo guno kakati organization eno eyamu abantu bawandiika ebintu bingi nga bwe tugambye health ali cross cutting, naye nze mu experience yange gye mmanyi abantu abagala okuwandiika eby'obulamu baba abantu nga babyagalira ddala nga teba era oli ayinza okujja n'atuula mu kafe ezo n'agituulamu leero n'agituulamu enkya n'aloozinga interest, naye bwe munaakikwata ne mukitambuza nga naffe bwe tukitambuza nange ndi munnamawulire okitambuza ne mwekolamu omulimu oga nti ffe twagala kubeera bannamawulire bamu. Advantages ezibeerawo ziri bwe ziti, mulimu abantu banneeko mubalabu nabo bakolamu omulimu, nabo baba baagala okubayita. Kati ffe banneeko batuyita ne batugamba mujje mu organization yaffe naffe tulina activity ya kubanga nabo beesosingira sente zaabwe, ne tugenda ne tubakola ki ne tubakavaringa kubanga muba ne trust eyo. Trust eyo eri very very important. Kasita mumbeera ba scientist UVRI MRS simanyi lunaku UVRI
buli kiseera ebeera ebintu aba health journalist network Esther mutuleetera abantu 15 tuyina omusomo guno tutandise research gweti twagala kubibanyonyola bo be babayita kubanga muba mwakoze relationship eyo buli omu atrustinga munne buli omu abeera amanyi kiki expectations are covered naye mulimu n'abantu abalala bajja randoms yigo oyo ne Gladys ne Jessica nze nali ntuddeawo ne bagamba ekitongole kino ndowooza kitegeera eby'obulamu kubanga tulina website tulina WhatsApp group tulina kitegeera eby'obulamu twagala bawa sente tezigendagenda mu kitongole kyammwe ddala naye kigendagenda ku baana bano abawandiika stories buli story gyafulumya ng'erina ebisaanizo bwe biti ne bwe biti n'ogiyisa Esther tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti era baavaayo nga basanyufu waki njogera bino byonna bwe mwekolamu omulimu nze gwe sigenda kubagamba nti Ivani kola woti banoba it is your organization, it is the way you want to lead it, it's your will. Yeah, conversation yen. So globally no kuja speaker okufika tako sebo no yukolanga ebintu by'obulamu bifuuka number 1 mu kibuga kyaffe. Banamusiza mwenna nze Moses Bule Kizito nkola nawo kitongole uganda.com. Share position. Since you are not Okuva, omutima gwa yamuteekamu okuyambako ku balina akawuka oba okulwanyisa akawuka ka siriimu naye totubuulidde bajeti wali temulaba kutuukiriza bawa sente ezo buli mwaka muteekamu sente nga mmeka financial year ziba sente mmeka ezo Kalumba yakibuuziza very good era binakudakonde ayitwaga tuva n'omulundi nga bukyali yamwe Mukono okudda e Kampala munene ndanga bagenda okudda e Kampala yebaza nnyo Dr. Laabu okubeera nti ajjukizza abamawulire nti balina omukisa okuwandika ku bintu naye tebafaayo kati waliwo single dose mu Uganda eyanyukira Dr. Konde ebabirimu nga ye focal person of HIV wetutunulira unique experiences in society kati in case nga waliwo child headed family nga agikulira is a minor tunoti ne Mukono tukolaki tubirina so ng'abasawo ba service providers obwaffe kati nakino kirungi nti era kyaddidde basawo. You remember he said health is made at home and repaired where? In health facilities when it breaks down. Fetina jimaza jakujja mu ddwaliro ng'ali lubuto. Ffe tukole obwaffe. Ebimu ku bintu ebintawaanya nze nga team leader ku page ku Health Journalists Network. So you need to write stories about researches that will attract people to go and participate. We need to look at the social impact of it. Research that can kill one. Some researchers fail, but you see, to convince a person who is not sick, to a Dagara ereeteddwa, Uganda has participated in some studies which came out with drugs because they need to recruit. And the difficulty is that for most of those researchers, they need the truth. Then you come and explain. And when you explain, a person who was going to go astray, radio bagambye. Mama ngayogedde ku kuleeku ebisola gibagirira banne okubalibamira ddala naye ligerabeera ku distansi basogye kusooka okugereza ku baana abato okulaba baliwo ng'abaana okubawulira ddala nakiriza kati mikwano gyaffe gyensanga
tukole ekyo kati eby'eddagala lye bagambye erigenda okutandika dokito kubanga eddagala lya Uganda ate litulaze buni bano bamukulumanda bazimanyi mukulumanda akasobobaiwekose etwaloka kubimeera osaamu okutambuza eddagala liki naye abo temwavayo nnyo mwatumulira nnyo covid nabye bakubamingo mubagezi n'emyaka 18 naye mamange yazaala n'akaki era Bwamawulire bwe muleeterwa omuwala oli yazaalwa n'akawuka nayingira nagandi n'akawuka oli atandika kutumula kubanga tebamanyi eriyo n'omwana w'emyaka 18 alina akawuka kakajja kumaamawo bo batunulira lw'18 yeyekundika kati akawuka era ebikyagaanye kati kubanga nze mu kutandika nali nduubirira Mukono okubeera nga tulina abantu abawera nga 2 abagavumenti eby'obulamu Lori banakusanga awantu agamba batambuza siri era abasinga obungi bwakusanga awantu yakutandikirawo zeriye yasanako mukiramuwa agaha mutambuza siri okunsongamu olumwe okumusosola biki naye nga oluusi naye abeera mutuufu mu nkola ye naye nga atogedde buki bubi obasinga bamulala wange ono amawulire nga mbadde njogera nengagaka okabuddeko anogenza kwoye yafedda naye tuba tubadde twogera